Olunaku lw'eggulo President Museveni bwe yabadde alambula baganyuddwa mu nkola ya PDM mu bitundu eby'ekawempe yakubye olukuŋŋaana ku kisaawe wakawempe Mbogo we yayogereddeko n'abantu mu kitondo. Eno yawadde abasiraamu mu kibiina ky'obwegassi ki Hijaz Finance Sacco obukadde 30 zibayambeko okwongera okwekulaakulanya. Nga bannaddiini ba wano oba abakulembeze b'obusiraamu okusooka webale kwagala busiraamu, webale kubeera pulezidenti atasosola mu madiini n'amawanga, webale kubeera omuzadde omulungi. Kyokka bano bakomye ku munaabo bwe balumbiddwa abasajja nga kyezijje zibakwasibwe abazibabbiddeko. Twawulira abeewakiso abagumanga nabo bakaaba nti ezaabwe baazibakwakulako. Eky'omukisa omulungi baali bagezi, Katonda n'abawa omuzindaalo mangu ne balaajanira Pulezidenti Museveni nti baabano batwala ssente zaffe era ne zibaddira. Bulijjo tubiwulira buwulizi naye katugamba oba balimba, kyamaze tutuukako ne tukakasiza ddala. Okusinziira ku Radia Nalwanga akulira Sakene, ensimbi zino zaakwasiddwa Sheikh Muzamiru Ssemwanje eyabakiikiridde. Pulezidenti n'obeera wa kisanyi era tukwebaza, watuwadde miliyoni 30 ku muzindaalo ne kiyita ne kamera ne ziraga ng'olagira abantu babayambi bo bakwate ssente bazitwalire representative waffe. Yes, ssente bazituusizza naye kyannaku nnyo ate abaleese bbansa ate babadde bakazituusa ate gurupu endala nejja nezikwakula ku basheeke baffe. Bagamba nti baludde nga bayayaanira pulezidenti okussa ensimbi mu kibiina kyabwe ng'abasiraamu naye beekokodde abaazibakwakuddeko nga bakyali mu kifo wennyini we baazibaweeredde nga tebaasobodde na kuzituusa waka. Tuzze okwemulugunya nti tutegeeze ensi yonna ne bamemba ba Hijaz mu kimanyi aba Islamic Banking nti ssente pulezidenti ze yatuwadde miliyoni 3 tetwagafunye. Basabye Pulezidenti ayongere obukuumi eri abantu ssekinnoomu n'ebibiina by'obwegassi ebiba biweereddwa ensimbi kubanga bingi bikoma mu kwebaza. Security gye tuyina ng'otugabidde ensimbi mbutuufu temala. Just imagine ewajjudde abajaasi, ewajjudde abapoliisi naye ssente bazibbye. Tukusa abataata olina obusobozi obukola buli kimu. Bw'oba otuwadde nga bw'oba otuwadde olina obuyinza obusayininga cheeke ya banka yonna. Sign a check. Give it to us. Asabye abasiraamu obutababanja nsimbi zino kubanga bazibabbiddeko tebazirina era n'alajanira pulezidenti abongere ensimbi endala ng'abasiraamu basobole okwekulaakulanya. Nga baziwa abalala naffe tuzeetaaga miliyoni 3, miliyoni 5 betuwera pulezidenti ng'owadde bannaffe. Naffe abasiraamu tuzeetaaga. Tukusaba omulanga gwaffe oguddemu era tutuuse naffe obubaka ngafa abakiise eri bavubuka bannaffe. Fatuma Nalwanga yakusakidde ekkulire lino ku Bukedde TV.